Wow, habagara balungi nyongera okubanga mbaniriza ko nyonyi dala mu program emanyiddwa nga tasubulamu. Nakugamba gwe natana bakubira ngo subscribing agenda ku channel yaffe, subscribing atekamu olutambula mu Uganda. Boterevu program emanyiddwa nga tasubulamu era kubanga otufuna dala bulungi nyonyi ni dala wewawo. Mwena batuwereza messages, comments, bamikwano. Twebazaye bazokubanga muberako ne following embozi zaffe zonna obuyambe bwenjawulo nabwo bamikwano musolo kubanga mutuwa akatona ko kolina nabagamba nti akatona ako tugezeko kubanga tukasharinga ko ne bannaffe Bange abatali mu mbeera nnungi gwenno wewawo obanga okyali mu mbeera nnungi Katonda akuwadde embeera ennungi wewawo nsaba tuyambeko ku baganda baffe kubanga Katonda abakusukulumizaako ku balala ayina ensonga zirwaki abakusukulumizaako genda ku YouTube channel yaffe tekamu olutambula mu Uganda botere program ya tasubulamu kugamba ogenda kubanga ogifuna likinga sharinga mukwano gwatana bakubeera ngo comments tuzetaga wansawo zitukolera nnyo okumanya nti weewawo tulina abantu abamu betubanga twogerezeganyako nabo weewawo mugenda ne mutugamba nga ate ziri so touching namwe ne musobola kubanga muyitirawo ku expressing ate embeera zammwe weewawo mwabatwetaaga enamba eri 0707363204 osobola enamba eyo kunkubirako oba notusirikirawo ka message oba ka WhatsApp message tujja kuba tukasangako obutereevu amanya n'eddoboozi teri mulala okujjako namwanje Irene nkugambye tugenda tunoonya emboozi oba ku bantu abenjawulo batali mu mbeera nnungi nabagamba nti bamikwano gwe nosobola okubeera ng'olieyo nga tumanyi nti ne zino embeera zibeerawo bazituuka ku bantu embeera zino zibaawo twongera okubanga tukusiigira ekifaananyi okakasize ddala ffe ne ttiimu ey'olutambula oba eyatasubulamu tubiteekamu ate engatto mukwano gwange butereevu tusobola okuba nga tuyingirawo ate okulaba nga tubatuusaako abantu ab'enjawulo weewaawo mwena gye musinzirira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tuwebaza okubeera nga mubeerako ne mutulaba gwe nnaayonona kaddatako mukwano n'otabeerawo okugamba nti ate data ate bikisirina gwe n'okwata kaddatako mukwano n'obeera nga otulaba tukwebaza mukwano weewaawo mu ngeri y'emu abafunye ebirungi twongera okuba nga tusanyukira wamu nammwe ate abafunye ebizibu ebitali bimu oba bafiiriddwa tunyolera wamu nammwe eyo no program eyatasubulamu tutambudde mukwano tuguddeko ku maama waffe oba mukadde waffe oba mukwano gwaffe amannya agenda kuba ye agatwewera naye nga nategeddeko nti ye mukyala Prosi so n'olw'ensonga eyo ngenda kubanga twala butereevu ewa mukyala Prosi asobola okubanga atweyanjulira ate n'oluvannyuma ababuuzeeko tweyongereyo sanyise nnyo okulaba kale nnyabo nange nsanyisa obbasanga amannya agaffe mukwano amannya agange ze Namukwaya Prosi mukyala Namukwayo sibyo ti olwaleero bwentyo siri bulungi nnyo ate ki ekitakufudde kubeera bulungi lwa mbeera gye mpitamu mbeera ki eyo mbeera mbi nnyo nno etali nti oba tono wabula ennene nnyo munnange waawo ffe abatasobolamu tubeerawo kubanga tugenda tunoonya ku bantu ab'enjawulo ffe tutuukira ddala ku ground abamu gye batasobola kubeera nga batuuka ffe naffe tuli bantu bawansi nga mmwe kyovulaba tutuukira ddala ku ground ne tubatukako tusobola okubanya ate bizibu ki bye muyitamu oba mbeera ki ze muwangaliramu weewaawo ffe abaprogramu yatasobolamu bwe tutyo nno yenkola yaffe nolwaleero tusazeewo tujje mukwano tukukyalire kati tusyaligeko ku bizibu ebyo ebyenjawulo ebizze bikubeerako weewaawo tomanya nti eriyo wabwereyo omuntu ayinza okuba nga ayoyo okufa abamu ayagala kwetta abamu atabudde obutu agenda nakubunywa naye bw'anaalaba programu ng'eno n'amanya nti bino ebizibu bulijjo mu nsi bibaayo ajja funa ate okuguma okw'enjawulo ajja kuba mulinga yeddiriza so n'olw'ensonga ekyabadde aliko oba oliawo ojja kuba ng'oyamba ate abantu bangi nnyo ey'ebweru bamanye nti embeera zino zituukawo mu bantu so mukwano weewaawo embeera tukimanyi nti si nnungi era tukusanze maama tumugye nno ku mirimu maama abadde mukwoza tumusanze naye era weewaawo atwaniriza n'atuwaata obudde omulala n'omunnanga agaana oba omulala n'akuvuma naye ate ggwe obadde mukyala mulungi nnyo tukugye ku mirimu gye maama tumusanze ayoza tugenda kuba nga tumuyisaako mu bwangu ate asobola okuba nga addamu akole emirimu gye maama wange embeera ki eyo bannange mbeebaza okujja okuntuukako kuba nabaagala dda nnyo nga ndaba bangi bemutaasizza naye nange neyanziza nnyo munnange era nasabanga ne ŋŋamba Mukama singa nabo baleeta ewange nga siri bulungi embeera ennyiga lwaki kati embeera eyange gye nvudde wange tabadde mulungi nnyo kubanga okuva mu buwala kambagambe nti essanyu nakoma kuliraba mu buwala bwange naye maama wange kasita yafa essanyu n'endisiibula embeera
nali mubi kale nga mbi nnyo nga nyigiriziddwa nga sina gyendaga nga sina wagwenkabira kizibu kyange nga sina ki soko osimbe wakati awo maama wo nga ogambye mukadde wo yafa maama nga tanabulamu bwensi embeera soko tusigire ku kifaananyi obulamu bwali buti eyo ewaka nga maama akyali mulamu bwensi kituufu ne maama wange yaliwo naye era embeera yali mbi saakulira mu mbeera nti esanyusaamu omwana kale yali nnungi si nnungi kale ng'eryawo bwetyo nga maama wange naye akigula ekikumi kya sabuuni nga takiraba okitegeera nga akigula amafuta twakulira mu kyalo ng'ekigula amafuta nga takiraba kwegamba ne tukula mu mbeera eryawo etiisa ate enyigirizibwa kakati olwo taata wange munnange ye saamulabirako ddala mpulira bagamba nti yafiira mu lutalo ye saamulaba era simanyi bwafaanana simanyi eki wabula bampita njenjabya olumbe nga simumanyiiko okitegeera era nze nakula mmanyi maama wange ye kitange mwebale nnyo ati olwo bano abafamiri nti basenga bataata abato baba kwanjula baba bagezangako kubeera nga bali close kumpi nammwe gye muli nga babeewo oba nabo baali babavaako kale baba nyanjulira okitegeera nembamanya naye kusinziira ku mbeera gye yali enyizeemukko okitegeera saabawa nnyo budde nti mukole ki mbawe oluusi bananyamba abamu banyamba naye abamu tebanyamba okitegeera neera naakuwadde naye alina famire ye togenda kumusaba buli lunaku nti nyamba okitegeera embeera eyo yandeetera kwegamba okunyigirizibwa neera nyigirizibwa sigamba nti yandeetera okunyigirizibwa ndi bulungi neera kati nyigirizibwa nnyo nga bw'okiwulira kubanga mu buwala bwange okusoma nasoma nenkoma mu P7 okitegeera mu kutuuka mu P7 maama wange naafa n'abaali bandabirira nabo ndowooza ssente nezikola ki nezigwamu ate nga naawe bw'omanya omwana omuwala akapale okaagala kapaadi okaagala okitegeera nasindiikirizibwa nfune omusajja mwebale nnyo omusajja oyo gwe nafuna nesooka ate embeera nesooka netereera mukko nitumala nitwawukana okitegeera mu bintu ebyajja nga tonnafuna musajja ono omwami omufuna oli mukyalo eri gy'ogambye nedda maama obwo nga nvuddeyo nzize mu kibuga maama wange afudde mu kibuga wajja ku luwani najja maama wange yali andaseeko bamaama bange abato okitegeera nga gyenzize kati bamaama bange abato kwegamba nabo ne babeera nga embeera tebasobola kunsomesa tebasobola kukola ki buli kimu kyonna awo nensikirizibwa nenfuna omusajja oyo nemmanya nti nno kale nanyigirizibwa ewaka eyo nanyigirizibwanga nnyo nga naawe bw'omanya omuwala okitegeera nenyigirizibwa nali nkola nenfuna omulimu gwa woteeri kati omusajja we namujja awo nenfuna omusajja weewaawo soka tusimbe wakati awo tuli mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu gwe wenna mukwano gwange aliyonga embeera tenaba kubanga ekunyigiriza manya nti zino embeera zituuka mu bantu ku bulamu obwa bulijjo so mukwano bwe banga ekutuuseeko manyi nti oluvannyuma lw'okuba programu zaffe zino ez'enjawulo nga zino ojja kubanga osobola okubanga owenyiga omutima ate omanye nti mu nsi muno toli weka ate sigwe weka alina ebizibu kyekituleetesa programu zino tuweeka abantu ab'enjawulo betu inspiring oba betuyamba okusobola okubanga tubabudaabuda mu ngeri emu oba endala manyi nti bangi muri eyo tolina wakugamba owulira tolina mukwano tolina wakunyumiza kizibu kyo naye waawo fe Taasa Obulamu tuliwo okubeera nga tukusigira embeera manyi nti abamu muyita mu mbeera bweziti abamu n'okusingawo waliwo ate ezisinga byonna biba bizibu nabaga ebizibu bisingana busiŋŋanyi naye nga biba bizibu nalaba kati walimu lumu mba nkola awo ku Mambule nga nkola woteeri mukyala gwe nali nkola naye nali ng'ewaka ate eri gye bandaga ekyebandu nga nvuddeyo nanziza ku Mambule nga mbeera ne mukwano gwange oyo ku Kaleerwe nga ndi ku Mambule nkola ku Mambule musajja yali wankumusenyu nga bwe naviira awo nfuna oyo omusajja abasiba musenyu egugitikulira omusenyu
mu kumufuna omusajja oyo kituufu awo negenda ng'ekoze eki era nekyukakyukamu era nga omanyi munnaye omulenzi oba akamufuna akasente aba ateekamu akasente kabaawo webale nnyo laba wayiseewo obanga mwaka nebigenda nebyekyanga netwawukana olwo mu mwaka omulamba gwe mwamala nga temufunye muzadde twafunamukko mukwano twafunamukko ezzadde abaana bameka nafunamu omu anti kati nkujjira nenfunamu omu taata we neyeekyanga netwawukana yali tampisa bubi omusajja wange naye taata we yeekyanga mukwekyanga taata wa bbaawo webale nnyo nga tayagala mutabani wakuwase akola nti nga taagala mpase olunga wa nsonga ki nti awasizza maama we mwali wa muziro gumu anti maama wa taata w'oyo yali Wambogo ate nga nange ndi Wambogo mukiwulidde bannanga bagala balungi banemba kutiranga musooke nga kwetegereza munoonyereze mumanye nti omuntu ono gwenfunye naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda oba mu Buganda olina okunoonyereza ennyo gwe omwana ow'obuwala wenna gy'oli onoonyereze omanye nti omuntu ono gwenfunye simuliiko kakwate oba simuliiko Luganda kale waawo ndowooza ensonga zaatuukawo naye nga mu butamanya baali tebamanyi naye nga tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya mukyala Prosi ate atubuulire oluvannyuma lw'okwawukana n'omwami oyo ate ekyaddirira mukazi wattu omusajja nti yali awuliriza nnyo kitaawe netukola kintu wawukana nenzirayo atewa ekyebando gye nnali mukozi wali wa maama omuto wa maama bange abato nenzirayo ekyebando gye nnali ng'ate we ngeri gye nfumbiddwako nga ndaba ate waba maama sisobola wookya anti omanyidde wali webale nnyo kwegamba ate embeera nayo neeyongera era okunyigira ddala okunyiga ate okusingawo luli we yali akoze eki ennyiga nga era wayiseewo era omwaka nengenda nenfuna omusajja omulala nemmanya nti ate oyo ajja kukola ki ajja kumpisa bukoze eki bulungi yanzaalamu omwana nakula abaana nadduka abaana bameko kati abo baana 3 n'ogasseko n'oli yasooka bana aba 3 bana nadduka agwe mwatuukira okuzaala abo bonna abaana 3 era kitegeeza yaliwo nga mulimu nga wetuli kuba twasooka nga naawe abamanyi abasajja baŋŋambe nti batya buvunaanyizibwa oba bakola batya sijja kulimba oba embeera yali emukubye mu nsawo simanyi oba nze nakola empisa sijja kulimba naye nalaba musajja kudduka nga takoze eki oba wafuna bano bayaye b'omukaleerwe ndowooza era bennafuna munnange bennafuna simanyi bulungi nnyo kwegamba nemmanya nti oba neŋŋamba oba kisiraani kiri ku nze kitegeera naye embeera kati gyentambuliramu mbeera ennyiga kuba nnyina okuliisa abaana bange abaana bali bana balina okusoma oluusi emmere etubula netugenda mu kaleebu netulondalonda emmere eyo tusobole okufuna ekyokulya ate n'okutugobayo batugobayo oluusi baba bamanyi nti bano balalu jjukira buli abalondalonda si nze nzekka waliyo n'abalala kati baba bamanyi nti fe abalondalonda tuli biki webale nnyo naye ng'olina okufuba nnyo okulaba nti no okeera ku makya ng'abantu tebanaba kujja ofune ekyokulya ky'abaana ng'okironzeronze bw'okifunye ate nkeera togenda kola ki okifuna weewaawo okyali mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu embeera nno bwetyo eya mukyala Prosi akutegeezeza nti agezaako okuba nga yeetetenkanya n'agenda mu katale kaleere n'alondalonda bulumonde n'alondalonda obutooke emmere okulaba nga abaana be bafuna ekyokuzza eri omumwa weewaawo embeera manyi nti si nnungi bangi ebatuukako ne mutabusobola kuba nga mwogera naye olwaliro tubaleetedde mukyala Prosi ate asobola okuba nga asharingako naffe ebizibu bye tomanya nti ate gye tunaamalira puroguramu eno tujja kuba tufunye ate kubazira kisa oba abayambi ab'enjawulo musobola okuba nga muyamba maama waffe ono mukwano gwaffe sisita waffe baaba waffe mwannyina mmwe asobola okuba nga ava mu mbeera embi abaana akutegeeza alina abaana 4 tusanzewo n'omwana omuto naye munnange
tetulina kyakola, tulina okutambula n'embeera nga bweri. Tugambye tumukyala tumusanze ku mirimu gye abadde ali mukoza Ngoye, naye waawo n'atuwa obudde, embeera ali mu basiikira ekifaananyi ababuulira ate mwenna abali mumanyi ki ekiri ku ground, kubanga mumanyi nti iriyo abantu abatasobola na kutuuka ate ffenno gye tutuuse, abatamanyi nti n'ebintu bino bibaayo, abatamanyi nti n'embeera zino zituukira ddala ku bantu. Gwe nno nakugamba Katonda aba akyakuwadde nga kuwadde buli kimu ky'owulira kye weetaaga. Todduuliranga bantu, leka kulinnyirira abantu kuba busobola okukya ku makya, naye embeera teyagyeyagaliza. Kale oluvannyuma lw'okufa kwa mukadde we, embeera bwe tuyajja emutulugunya ng'emutawaanya. Ayingidde Kampala, ndowooza embeera ya site mugimanyi, yakuyiriba wano na wali. Naye oluvannyuma lwokuba nti nno yali mwana wa buwala nga option gy'ayinawo yakuba ng'afumbirwa, abasajja bamuzaddemu abaana babamusuulidde, era embeera y'ekifo mugirabye, tuli mu maka ga maama, tutuddeko wano kubanga tuwayawayamuko kubanga tubasiigira ekifaananyi. Ate mumanye abantu embeera ze batuukamu nti zeezo. Weewaawo mwena bali gye muli nga musubscribinga Olutambula mu Uganda program etaasa obulamu, subscribinga, likinga, kona mukadde wansi awo ogenda kubanga otufunira ddala bulungi nnyo nnyindala. Comments tuziwelcominga, sharinga mukwano gwange tusobola okuba nga tutaasa abantu bano nga owulira nti taasa obulamu, era ffe tuli okubeera nga tubataasa butaasa, ffe ne ttiimu yaffe eyataasa obulamu tubiteekamu engato netutukira ddala ate ku ground abalala gye basobola kubanga batuuka, ffe nno tutuukayo mu mbeera yonna. Kagwake kagutonye ketonye tutambulira ddala netutuuka ate mu nfo wennyini. So nolwairo weetuli ewa mukyala Prosi agezaako kubanga atusiigira ekifaananyi ate embeera yajja etya okubanga emutabukira okutuukira ddala nga bwe tumusanze wano. Ekifo mukiraba tekyeyagaza bulungi, naye nga weewaawo n'agamba nti Katonda abakuwadde ekirabo eky'obulamu, embeera teri mbeera etasobola kukyuka. Webazeebaza omutonzi, buli omu munzikiriza ye, buli omu mukyakkirizaamu. Weewaawo tusobola okubanga twebazaako ku mutonzi olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Ne maama waffe tumusanga ng'akyali mulamu, weewaawo embeera gy'ayitamu si nnungi, naye tugenda kuba tweyongerayo n'olugendo lwaffe oba n'emboozi ya mukyala Prosi ate atubuulire gye tunawunzikira programu. Tomanya tujja kubaako tulina abantu ab'enjawulo be tu-inspirings okubeera nga temwetuga. Katweyongerayo n'emboozi ya mukyala Prosi atubuulire ate wa emboozi ye oba olugendo lwe gye lugendo okuggwera. Embeera yakunyigiriza nnyo olw'omwami ono okudduka, gwe tewanoonyerezaako kumanya nsonga ze lwaki atambudde. Ye abooluganda lwe waliyo bamanyi? Nedda mukwano, nali sibamanyi. Wali tobamanyi? Nga naawe bw'omanyi omuntu ogwira naawe oli mu injale n'omanya nti nfunye ono, kitegeera n'omanya nti yagenda okunnyamba. Kati tofaayo nakunoonyereza nti abooluganda be bakoze batya, nti baabano. Kakati ekyokola mu biseera ebyo kati abaana we yabeererawo nga tannadduka, wali olina by'otambuza emirimu gy'oliko oba wali waka nti otudde olinda taata w'abaana byaleeta? Nali sirina byentambuza, nga sirina byentambuza nti biri awo bwe bityo. Wabula era nninda taata w'abaana bwakola ki nti owaayo agenze ng'ateekerako kuki ez'akameeza. Oluusi akuwadde, oluusi takuwadde, okitegeera. Ng'omubuuzi musaba n'akugamba nti siina, leero saakoze, okitegeera maama. Embeera nno yeeyo mwokyatambulira. Kakati taata w'abaana ono oluvannyuma lw'okugenda, embeera soko tubuulireko embeera ya abaana akulekedde abaana eri etya oba yatambula etya oluvannyuma lwa taata okugenda? Bwakeera ku makya yasooka nga bwagenda n'akomawo oba akomyewo saawa mmeka nga tuggulawo nga yeebaka. Bwagenda n'akomawo mwenda naggulawo ne yeebaka. Kwolwo bwe yagenda nze nali neebase ngenda okukeera ku makya nga taliiwo. Neŋŋamba oba alina kyeyafunye oba ekizibu oba bitya nennindiriramukko. Naye ng'akasente k'enjuko yali akasasula? Ate yali akasasula ng'olwedde landiroodi akola ki? Atubanja. Oba yadduka lwa mbeera ya landiroodi? Ndowooza era nakyo bwekityo kibale nti bwekityo. Kati embeera nenyiga kuba yali oluusi ng'aleetayo n'akuwayo 5 n'akuwayo 6 ne muyiiya oba ogenze Kaleerwe n'oyoola obummonde oba obuki bwonna obuwogo n'oleeta n'oyiwamu ebinyeebwa, okitegeera. Kati bwe yagenda embeera era yanyiga kuba jjukira nali sirina mulimu, mbonaabona, abaana balina okulya, okitegeera. Kati nentandika okweyiiya, naye nga buli bukye neeyiiya kyonna kifa bufi, nga buli kyenjiiya kifa bufi.
naguno gwaka tukyayiiya era tukyayita mu mbeera enyigirizibwa. Kakati isoko simbe wakati ya Nshala Press abaana bano kuba tukulaba olajenye ogamye nti mweyiiya abaana olusogena nolondera emmere mu katale oba bugudde oba bufise abaana embeera y'okusoma oyo embeera eyo gikola otya kuba abaana basoma baba balina okusoma mukazi wattu olwaleero bwe bagendayo enkeera ne bagoba okitegeera ate era enkeera bwe bagendayo ne bagoba kwegamba bo bali awo tebakola bibuuzo ripoti naba bakoze ebibuuzo ripoti tetuzifuna olw'ensonga y'akasente ate ejjukira ne batica obasaasira nabo basomesa baagala ssente. Kakati taata ono bukyanga agenda tafunanga nanyiza taddangako mabega yadde okubanoonyaako nedda mukwano simulabanga oba gwe tewotwalanga buvunanyizibwa kubanga omunoonyaako nanoonyaako kko oluusi nembuuza n'emikwano gye negigamba tegimanyi waali kitegeera nensigala kweyiiza bulamu bwange nga nze omuntu kuba mulimu bwe tuuka nga n'ekyokulya sikiraba nentuuka nenjagala ekirowoozo kijje nengamba natuukako n'okugamba oba neewa obutwala abaana bange mama ekyokufa si ye solution kuba munayisenga wafa tetwandibadde tunoonyaani Anti tulina wakunoonya anti era nti obalaba mu kusooka mbeebaziza n'engamba obalekeraani we balenya nti kati nasooka n'engamba bwe nnetta ate abaana bajja kusigala bokka n'engamba oba nnette n'abaana bange n'engamba naye netta sigenda kwetta mukama bw'ali baayagadde nja kuva mu mbeera kwegamba ntambulidde mu mbeera enyigirizibwa eyakaabya amaziga n'otuuka mu nnyumba n'okaaba omala n'ogensangula kitegeera tweyagala kulaga banneiba nti siridde okitegeera nodda mu nnyumba ne musekaasikamu ne banneiba nodda mu nnyumba n'okwata ku tamabooti ng'ekyokulya kikoze eki bakikubuze abaana bakaaba gwe naawe kennyini owulira ng'enjala ekutta. Kakati maama wano wetukusanze wennyini bw'obeera wembeera maama kati ennyumba ogipangisa bupangisa oba eriyo omuzira kisi yagamba nti jangu weewogomeko wano waliwo omuzira kisi yaŋŋamba nti mbeerebeereko wano anti kuba embeera tugirabye ya bitindiro tulabye otetekanyiza otaddewo obukutiya mbeera byamazzi bwe gayingira ffenna ne twewanika mu katanda okitegeera ng'ennyumba yonna ejjudde ebintu byonna binywedde ate ng'olina okubeerawo kuba tolina bw'ogenda kulaga n'oli muzira sayakuwa akantu k'obeeremu okitegeera yenna yakakuwa muzira kisawo enna gy'oli tukweyanza bweyanza okubanga wasobola okubudamya ku maama waffe kwessa n'amabujje agakyali amato ennyo bayetaaga okulya beetaaga amata sabbuuni wa buseere buli kimu kya buseere maama akutegeeza nti atatenkanya embeera yonna naye ebintu biri waggulu nnyo ngera bwe mumanyi nti ennaku zino amafuta gaalinnya buli kimu nekirinnya ne maama waffe nno embeera mwatambulira tali bulungi naye weewaawo yasobola okufunayo muzira kisa eyamubudamya kayumba kano nga bwokalabye maama we yeebaka n'abaana be waabeera naye akutegeeza nti ekizibu ky'amazzi y'ensonga lwaki baatindira obukuti obwo nga bw'obulabye babutindira lwa nsonga y'amazzi nti enkuba bw'etonnya amazzi ganjala nnyo wano so okusobola okwetangira ate amazzi ago basala okuba nga basombasomba ku ttaka ne bateekawo ebitindiro amazzi gasobola okuba nga tegayingira naye era akutegeeza nti gawaguza naye abaana n'abawanika ku butanda waggulu naye kaniyo imagine embeera nno yeeyo abantu mwe bayita so n'olwensonga eyo muganda wange bwatannatuuka ku mbeera bwe ziti nkugamba teweeyibaala obulamu bukyuka leero osobola okuba nga oli bulungi ate enkya n'otabeera bulungi ne maama waffe teyasuubira nti embeera eno aligituukako naye waawo tumusanze mu mbeera eno naye katusabe busabi Katonda atuyambe atukwatireko ffenna ffe nga ffe abatiimu yatwasa obulamu tetulina nnyo kyamaanyi nti oba tuli bulungi naye tugezaako okuba wakakatono ennyo ketuba tusobodde ketuba tulina kwogatta ate n'abantu abalala ab'enjawulo abanasobola okuba nga bawulira omulanga gwa maama ono nemusobola okuba nga mutukwasizaako ffe n'ettiimu eyo yattansa obulamu nesobola okuba nga tuyamba maama waffe ate navuunuka obuzibu buno bwalimu n'abaana akutegeezeza nti alonderera obumere mu katale kani imagine batuuse n'omuyita omulalu nga bwe yakugambye bamu balowooza nti mulalu oba mugoba babagoba ne babagoba nti oli mulalu kuba bamanyi nti abalalu be balonderera kasasiro naye byonna bikola olw'embeera y'abaana
basobola okubanga babeerawo asobola kubanga alabirira abaana be akutegeeza ka school fees kamuzibu yakamufuukira ekizibu abaana leero bwe basoma enkya tebasoma luli bwe babagoba leero tebabagoba ekyokulya nakyo kizibu embeera ya mama si nnyangu nakanu naketondo nyongera bongezi kubeera nga mbebaza mmwe ababeerako ne musubscribinga teekamu olutambula mu Uganda program tasobola mugenda kubanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala kona kadde wansi awo mukwano gwange video eno bwenna atannaba kubeera nga olikinga genda olikinge mukwano gwange osharingeko ebizibu ebyenjawulo mama waffe tusobola kuba nga tumujjate mu mbeera gyalimu tugenda kuba nga tuyongerayo n'emboozi ya mama waffe yamukyala prosi nakazadde w'eggwanga kugambye ayina ezzadde ly'abaana bana balina okulabirira mu budde buno nga bumanyi nti embeera ebintu bya buseere ayina ezzadde ly'abaana bana weewaawo tugenda kuba tuyongerayo n'emboozi ya mukadde waffe tweyongereyo tumanye ati wa butya bwe tusobola okuba nga tumuyamba maama otutegeezeza nti abaana bano embeera y'okulya wagitusiigire ndugamba nti embeera olumu ofuna olumu nemutafuna naye kakati kubanga akafo kano tukalaba amazzi nga bwotutegeezeza amazzi ensiri omusujja gw'ensiri okimanyi nti gutta abantu gutta nguwulira nguwulira kati mutetenkanya buta kubanga amazzi bwe gabeera nga ganjadde ne galwa mu kifo galeeta ensiri mukazi wattu obutimba bw'omunina obutimba ne bwobeera n'akamu ate akamu kamara kubajjukira onooteekako bonna bonna abaana nti no beebake mulundi gumu nedda mukwano era bwe tutyo okwegamba embeera sigenda kugamba nti nno ndi bulungi wabula ye embeera yo mbi nnyo nga bw'okiwulira ensiri zo twazimanyira omusujja tuguwulira maama okitegeera guluma ne balwala nga nezigenda mu ddwaliro tukola ki tuziyina ate nga abaana balwadde baagala ekyokunywa baagala amakerenda naye nga toyina wadde 10 kigenda kigula makerenda ate webuliddwa ez'okulya ate ofuna ezo amakerenda ebyo maama waawo yembeera eyo eyo bwetyo gyentambuliramu essaawa zino obadde otetenkanya kalimu ki akalimu oluusi nsindikayo obwana bwange ne bugenda ne bukwata obutaasa ne butunda amenvu obwana nga babukwata nnyo babukwata kuba olwedde nabo walimu bwe bujja ne bugamba maama tetuddayo sekansu yatugambye egenda tukwata kubeera abamu babakwatako nengenda neneegayirira ne babajjayo naye nga mukuyita mu buzibu nnyo kuba batuuka n'okunvuma abasekansu osindika otya omwana ye kennyini nti bajje bakole ate nga naawe obatiisa kuba bayita mu buzibu emmotoka bayita mu biki kuba jjukira naawe oba osigadde ewaka ate osobola okuyiya ekyaki kyebana webale nnyo bakomewo bafe okukola nga waliwo akokulya naye ngaobwana obwo tebabubbeeyo kubanga bwewaawo tetuganye obawadde amenvu ngeri gye bali baana bato omanyi abayaye bangi mu kibuga bo bangi era babakoko olumu omwana waliwo omulala omwana wange yali akoze sente omuyaye n'amuyita mpolampola nti jangu yenondetera ku mazzi kati namugamba ebintu bireke wano ekitegeera nga nomanya abaana bato era yabisitula n'abireka waawo agenda aleeta amazzi gali omuyaye asanga omuyaye taliiwo ekibbo kyonna agenze nakyo n'obusente bwe yali akoze kitegeera bweyajja n'aŋŋamba maama sente bazitutte nga sirina kyamukolera okitegeera kakati kakapito kamenvu kano kavaawa mukazi wattu kuyiiya era waliwo neiba gwe natomera ne mugamba nyamba ompe obwana bwange bugende buyiiye Ngoye embeera mpulira ennyiga ntuuka n'okwagala otuzzi otw'omukidomola nga sikusiraba buli kimu kyakugula buli kimu kyonna Kampala sonna abagambyeko ko nali mmanyi nti Kampala era nga bw'ogiwulira nti Kampala kumpe si Kampala nti bw'onojja embeera ejja kubeera nnungi kubanga yewali amataala yewali amasannyalaze kumbe yayongera kukola ki kukukuba embeera kuba bukubi okitegeera engamba kale waliyo abantu abayamba abantu naye nga mu butuufu
neetaaga obbatuukako bwenti naye nga sisobola munaye wawufe abatasobola mwawono wetuviirayo kubanga ffe tuli ddoboozi eri abo abatasobola kutuusa ddoboozi lyabwe ate gye lirina okulaga so nolwensonga eyo ffe weetuli essuubi ligenda kubaawo ffe tuteekayo eddoboozi lyo ne tuliisaamu muganda wange oba mukwano gwange oba mama wange nsobola okuba nga abantu ab'enjawulo tubasiigira tekifaananyi ne bamanya embeera mw'oyita so nolwensonga eyo mu kaseera mpaawo kaaga amanyi nti embeera ate egenda kuba nga etereera tomanya abantu abalina emitima emirungi gye balinga bafuna mizira kisa eyakuwa awantu wano n'agamba nti ogira obeerawoko n'abaana bo era weewaawo wajja kuwayo muzira kisa ate omulala asobola okulaba emboozi nga zino asobola okuba nga atutetenkanyiza okulaba ze nkusuubiza tugenda kukomawo mu kifo kino ate n'essanyu ery'ekitalo olabe tugenda tunoonya ku bantu ab'enjawulo netumanya ate embeera ziyimiridde Amina nja mweyanza bwe munaaba mumufunye nga nange kennyininyini azze okunnyamba nja kusanyuka kubeera embeera kuba abantu bangi nja batasobola kutuuka ate eno mu ggeto nga bandyetwaze okuyamba naye nga ate tebasobola kutuukayo kati bwe tubaleetera ensonga nga zino basobola okuba nga bazifuna butereevu ate ne basobola okuba nga babayamba ne babajja mu mbeera gy'ensonga lwaki puroguramu bagiyita taasa obulamu tuli okubeera nga tuyamba abantu mu mbeera yonna weewaawo tetulina kinene nnyo fe tuli ddoboozi eri abo batasobola kuba nga boogera so nolwensonga eyo maama wange nkusuubiza nti eddoboozi lyo ligenda kuyisibwamu lituuke eri oyo gwe kikwatako asobola okuba nga ate akujja mu mbeera kuba abaana abato tulabyeko omwana omuto obwedda ali awo obwedda akuyitayita oba enjala yeemuluma naye nga mukwano gwange embeera bwetyo bwekyatambula tuli ne maama waffe omukyala amanyiddwa nga Prosi tuli mu lugendo lwe oba gyenvuddewe embeera gikusigidde yonna ye yava okutuuka wano we tumusangidde embeera gye tumusanzemu si nnungi waawo yafuna muzira kisa eyamuyamba naye ate ennyumba eyingira amazzi tuli mu biseera bya nkuba embeera si nnungi n'akamu n'akettondo embeera gye tusanzemu maama waffe kakati maama essaawa zino wandyetaaze okubaako kyokola ofune ekyokukola ye maama era buli ampita yenna nja kumweyanza buli anampita yenna nga mpadde omulimu oba nga ayambye ku baana bange oba anaakola ki buli kimu kyonna nja kusanyuka nja kumanya kakati gwe essaawa zino kiki gwe kyowulira kyoyagala nti nze mwabattaasa obulamu kemuzze nze kasita muntu ankolera ekintu bwe kiti obulamu bunja kuba nsobola okutambuza oba nkugambe ntya gwe kiki muli kyowulira kyeweetaaga nogamba nti singa nfuna bizinensi oba singa nfuna ka capital nsobola okutetenkanya bwenti ne bwenti nze kyempulira muli nga nsobola okukola kuba wano nga we munsanzeewo nsobola otuteekawo otwanda twange kasam naaba nfunye capital nenteekawo otwanda twange nsobola okugjemu ezinaaguli abaana bange ekyokulya bwe naabeerayo muzira sisanyamba nja kumwebaza wano wendi nja kuteekawo nsobola otetenkanyizaamu webale nnyo maama weewaawo omulanga gwa maama muguwulidde singa abafunye ka capital naye kaba katonotono nga asobola okufunayo otwanda twe nga bw'atuyisa otwanda n'asobola okuteeka ate mu kafo kano mpolampola ekirungi yafuna muzira kisa yamuwa ku wantu wano kubeera nga bw'ali so ayagala kutetenkanya alabe wali tajja kuwa nnyumba yakusulamu ate akuwe n'ekyokulya ate alabirire n'abaana buli omu akolako ekyo ekitono kyasobodde tweyanza nnyo muzira kisa oyo asobola otuwa ennyumba ate maama waffe mwawangalira naye ate abaana be beetaaga kyokulya kugambye maama ayagala nnyo okukola naye weewaawo bafunye ka capital asobola okuba nga asuubula ate amanda abantu asobola okuba nga gabatuusako asobola okuba nga naye yejja ate mu mbeera embi kakati maama nga tetunava mu kifo kino tusaba ofuneyo akalowoozo katono nnyo koyinza okuwaako eri abantu oba eri abaana ab'obuwala kosa n'abaana ab'obulenzi abali eyo kubanga omulembe guno tulaba nga abaana ate ensangi zino abaana balaluse nnyo oba lwa nsonga ya digito eno gye bayita digito kalowoozo ki koyinza obbasuulayo kalowoozo nkalina maama kamaani kubanga ngamba abo abaana abawala saagala ofuuke nga nze bwe nafuuka muzaddewo bw'aba akugambye ekintu bw'aba kyamuyina bw'aba bayambye nti mukama akyabayambye abamu mukyabayina wadde naawe oba tomuyina saagala ofuuke mu mbeera abasajja balimba musajja ayinza okulimba okuba nti oli mu mbeera tolina kyakulya tolina kyakunywa n'agenda n'akola ki n'akufunisa olubuto
ate nga tagenda kweyamba webale nnyo n'atambula n'agenda wabula ngamba omwana omuwala mwekuume nyongerera bagamba nti mwekuumire ddala kubanga ensi eno bwe tutuuse ensi enyiga ekunyiga kuba lw'omala okuzaala jukira oba tolina wolaga onoolaga wani agenda okusembeza n'omwana abantu tebaagala baana abasinga okitegeera ne bw'oba ofunye omulimu ani agenda okutwala n'omwana ompulira maama abaana abawala oba abalenzi mwenna nsaba mukole ki mwekuume abakyalina nti musome munyikire kalaamu musome kitegeera olaba nange kenyini nsaba Katonda okuddayo nsobola okuddayo oba singa Katonda afunayo omuzirasa n'aweerera abaana bange okitegeera maama nayo musanyukira kubanga nze saasoma mpise mu mbeera okunyigirizibwa ey'okukola ki naye ate nze njagala abaana bange bakole ki basome webale. Wow, mama waffe nga wabategeezeza nti abaana ab'obuwala yonna gye muli abasuulayo akagambo ak'okubeera nti nno mwekuumira mu ssomero musome ate mwekuume obulwadde bwo gye buli bannange temwerabira nti ekigambo ky'obulwadde gye buli nnyo bukyattira ddala abantu so n'olwensonga ye mama waffe akutegeeza nti ayagala ate owunzike nga ye bwe yawunzika weewaawo gwe nnatanaba kubeera ng'osubscribinga genda ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda program taasa obulamu ogenda kubanga ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala kolako mukadaawo mukwano ogenda kubanga ate otukoledde ddala bulungi nnyo nnyini ddala osobola kubanga ofollowinga byonna bye tuteekayo bukomenti obwe tubwetaaga nnyo bamikwano mwena abatterawo comments ez'enjawulo manyi nti nno ziri emotional mufiringa emotional naye nga weewaawo kituyambako okumanya tulina ate abantu betwogeresiganyako nabo ebweru w'eggwanga so n'olw'ensonga eyo maama abagambye nti mu mbeera yonna asaba obuyambi oba ka capital kaba kaze asobola okubanga akola sigenda kubanga nsukako wano olunaku lwaliro nsigadde nze namwanje Irene programu emanyiddwa Taasa Obulamu osobola okunoonyaako enamba eri 0701 32 36 0701 36 3204 tutereko ka message ka WhatsApp tuweerezeeko ka message tuyako akatukasangako bulungi ennyo nnyini ddala osobola tukubirako ne tusharingako ko naawe emboozi gwe oba owulira nga otwetaaze sigenda kubanga nsukako wano olunaku lwaliro nsigadde nze namwanje Irene akuume atakuume.